Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Allah wahade. Allah wahade. Allah wahade. Allah wahade. Allah kabila. Kabila. Kala nama mu swazi nga bwe mutyo. Okukaba nkaba lwanaku yange mfiiriddwa ki mulamu wange nga bwe tubadde wamu twogera tunyumya naye kakati wuuyo ki kale saawa eno wuuyo baali mumaliddeko dda byonna bikola byonna ate nalibadde mwogerako mukyala mulungi nnyo munnamitiyana naye mulimi era nali nsinga kwagala mukazi nga mulimi sugar mami nabigobye ebyo owe wange abimaliriza buli kimu ketuyina ketukozesa oyo ye sawa yonna aba akugoba leka mbere n'oli akatono ketuyina ketukozesa nsanyufu Omulimu gwosinga okola mulimu ki? Nze gwa bulimi. Tali musanyufu. Siri musanyufu ku nsasula. Ensasula. B'olimira. Bennimira. Tebakusasula bulungi. Naye ekisanyo ekimala kijja wano nja kuba nfudde. Era njagala payo beerewo ng'okiraba. Mutunuza mu kamera wuuli. Jangu omubbi wuuyo. Wuuyo. Oyo. Ataddeko n'enkofiira. Lwaki omusajja omulumi omutwe n'omulimisa omala kulumisa n'okusasula n'otayogera nga mukama waffe tine bano bamaze nedda sente nozazijjayo n'asirika bw'alwala ate n'ayambala enkofiira alimba buyaaye bwalabye kamera zanyo n'adduka n'alaka enkofiira n'andika okuzisibira munene lwaki oba omukaabya amagye balekumu kale nyabo nawe gyebala amanya gaffe amanya waswaddeewo Ozaalibwa Mawokota wano. Kitundu kikyalo ki? Kibisi. Kiri sayidi ki? Bwanga tuli wano Kammengo. Bwanga odda Kampala? Obodda Kampala. Bwe mbanzira Kampala nga Kingamba ni Kammengo. Kibisi. Obodda Kampala obodda Masaka. Odda Masaka. Obodda Masaka wawe yongere eno. Gyozaalibwa. Mama gyali. Tata gyali. Ataliyo tata. Mama jali. Gamba alhamdulillah. Gamba alhamdulillah. Mama jali. Alhamdulillah. Kiganya. Tata jali. Tata taliyo ye yafa. Gamba Allah Khalim. Allah Khalim. Mama mulam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Allah wahade. Allah wahade. Allah kabila. Kabila. Mama jali. Oli mufumbo waswa kato. Ndi mufumbo waswa. Katalibwa. Nakato. Ye nakato so wazalibwa na muwala waswa ye anabiranga nakato kati nakata aliruddawa nakato mwalimu na Mawokota gamba alhamdulillah mufumbo si mufumbo lwaki si mufumbo yavaayo mutakanya yakugamba nsonga ki yamujja mu bufumbo teyajengamba mukodomi wamusanga ko ne mugera mukona eno mugamba lwaki muganange wamugoba yamugoba yejjayo ngata tabisobola tajja bisobola omukodomi teyakoma waka kubanja mukyala we yajjayo lumu omuwala n'alema n'ataddayo yajja n'engassi yamuwa buli kimu naye omukazi n'agaana maama ali wa ssaawa zino maama waali bagenze mu kuziika naye abeera mu kibisi abeera mu kibisi ate mukyala waali ludda naye waali naye ali mu kibisi mulina abaana bameka tulina abaana babiri alhamdulillah gamba alhamdulillah alhamdulillah anyway waswa ate akoze eki ate mba akoze eki gwe tumukuttabba
bakwata abantu bakwata ababbi nakwata ekifaananyi kyo nga kyene kojja nkitewo kuno tugamba mubbi wuuno aha kubanga gwogana okusasula munno lazima gwoleme okumusasula mu Qur'ani obutayogera batuufu bagamba mu Qur'ani bagamba hadha nafal kitogol khalas lazima olaba ekisanyi bwe kivudde mu ttaka kyozi owulidde kiriwa kikineno ekyo tekyokya ekyo kinaalongo kojja omuwala bwagamba lazimu nafal kitogol khalas atihe flus ati huwa flus omukozi yenna nga yakamaliriza ddala okukola tomulinda ntuye okukala muwe sente ze kubirawo obukubizi ssimu mujjemu kati gwe kintu kyokola kiri haramu takiwa budde kiri haramu era obeera mubbi obeera haramu marahain haramu haramain obeera mubbi kenkulemeddeko wankwe obeera munnanfuusi si witini kati Edi ne witini muje musasule witini siya mukama wammwe si bwe kiri ate bo tebalina na nsobi gwolina ensobi witini talina nsobi mbuye yasasula sente gwatakola ki witi tuli ku Nyondo Media toyogera mu budde omuntu wo wuuno yamaze toyogera mu budde oli kojja tayogera kugamba nti mama waswa jera sina musente wala sente zawede muzo na payo ina mwa sente byo kudewa kangu kale katuva antulabe kakati jera leka nkubulire kino jera leka nkubulire kino nze atalemerako tolemerako wamma kati ondaba ntuyanye amasoleke waswa basike bakuleke tukusanze olima nenga we muluggunya ku mukulu oli koja Edi oyo Edi yatayogera mu budde kyahandika kitya Edi yampise nakuba essimu nemubuuzizza omulimu gwawedde omulimu ogufuna otya tutandikire ddala eri omulimu ogufuna bajja wano bayitini bansanga n'agamba oyo eri wagala okulimwa olusuku n'amugamba ono era yajja okugulima n'abagamba bulijjo agutandise tannaba akyamaliriza wajjeera bwe namalirize wajjeera wano nenzikirira emmanga nentandika okukola ne tulamula ne mugamba ojja kumpa emitwalo 3 ne tukkiriziganya nabo ne bakkiriza kakati jo nagezeeyo nenjogera n'oyo wamukubidde n'agamba sente ngenda kamukubire kati essaawa zino n'amumpa yampadde musajja ne twogera naye ne mugamba emitwalo 3 nanga kanzisindike kati naye zirinja zisindika luvannyuma ne mugamba kale kati oyo nenzijja ne ngamba tujja sisikala ssaawa emu ne mugamba kale basindikira oli alindako ngenda kitemako kati oli akola bwati si bwe kiri kati oli bwe nagenzeeyo nanga aŋŋambye tesente tebanazisindika ngenzeeyo ku makya nga simulaba paka we musinkanye tebanazisindika nga bwakugamba nenga oli nasho shuwa bazikoze eki witini kwali alaba era agenda kumanya ekituufu sente yasinzi tetanaba kuzisa kakati nageze kyennemera kwoli kyennemera kwoli sinnakaaba nabadde n'ebizibu byange nga nfiiriddwa nafiiriddwa mulamu wange nafiiriddwa mulamu wange kati yadakaabya kasitana mbukasa mwasisinkanye n'omusaba sente n'agamba teziriwo n'okaabira saakaabye saakaabye egenda kola ki ogawagala giraba tayinza butagiraba utaba ku mukutu gwa Nyondo Media agenda kunoonya oli okitegeera kakati mu mazima g'abali nze kyennemera ku ggwe
bali manyi ba mazima sere bayinza okuba bakoze ki kati nange njagala okumanya bate banasindika manye egera kugusa ensonga era ushine ejja kugiraba ajja bulunya akole ki alabe kumukuru tavaako ogw'Enyondo Media akati naye yagamba okabakaba nnyo oba ngokabakaba amala kati naawe ng'okabakaba sikaba kabe nawe omusajja omukulu okabe sikaba tukabire mu wamma nze nabadde nnaku yange n'okulukusa amaziga anti yabadaga we namugambye mwana mulamu wange yafudde yabaddeko n'obugambo bwe yabakoze eki bwe yankubye ate nenkola kino ndooza bingi obugambo bwe yayogedde obugambo obwo yasoose yambuuzizza bagenda mumusiikawa ne mugamba kasawo onoogenda kasawo nemugamba ate nga lwaki nze njagala ssente nagaa kale kankube wano essimu n'akuba nenjogera n'oli nga lwaki oyo bigambo bye n'agamba omusajja takaaba musajja nga lwaki bw'aba afiiriddwa kitaawo oba maama we takaaba maziga asookoleke bw'oba ofiiri nga lwaki siziika ate tonkwasa busungu ssebo yuli ali wakati yekazaala bulwa tunulako eno oba nomubuuza ki kana butini agenda kulaba amakomewo eno so kati awe wavudde obuzibu kati nadda omuntu yenna akaaba nze ye mubuuzizza bw'aba afiiriddwa taata we oba maama we okimubuulize wali Jera kati okuddemu nze naakolawa Jera okuddemu omuddo nze naakola luddawo njagala oleke nga tumaze otuteesa wamma nga tuteesezza kasite enkuba etandika nokubulira okutemera kuba nno kwa ssente Jera ngenda kubanga nga nkuula omuddo nga bwentemera essira ku kintu kyeyaŋŋambyemu kyeyaŋŋambyemu sereka nsindike kati nabadde mmanyi bakoze eki bazisindise okiraba kakali paka bwaŋŋambye oyo tino sente ki tebannaba kusindika gutayagala kubeerako mu kamera lwaki nze njagala bandabe n'abensi z'ebweru ate nali ŋŋenzeemu mu kamera nze sigendangako mu kamera amase baana sigendangako mu kamera njagala n'ababunayira bonna bandabe bagamba omusajja omukozi ono lwaki tebamuwa ssente ze mu budde oyo omukozi oyo ndi mukozi nnyo kale ate wano ndi mukola ki sigiweza Jera n'ataano sinnabagaweza n'ahantu nabagaweza just mbeera sinnagaweza ndi mwana mu ebiri Kisuga mami mba njagala kya myaka 3 kugenda ate Jera towasanga muntu oba mukazi nga mwenkanankana nga mwenkanankana waliwo nebyanguyirwa sewo nebibeera bisuga mami bwe bityo wabula nange bwe ŋŋamba Jera naakolawa akalimu omusajja mbeera nga bakamujjako kalimu lwakubanga bannaye lwakubanga naye Jera nawe tobala bw'obala sente tolema n'okukola n'okulima bw'obuli lw'obala sente nakateekamu sente meka onafuwa talina kubala tolina kubala oteekamu buteesi bweteekamu kali bizinesi Jera eno entangazo ogiraba egenda kuba katale nikati bizinesi aba nagibalirira atya nga tabaliridde buli lwogibalirire nnyo onafuwa n'okuteekamu
Wama kyade kikukabya? Nze nagambye. Kufiirwa si bwe kiri? Bwe kityo. Wafiiriddwa mulamu wange. Mulamu wo mukyala wo mu bufunze. Mukyala wange mu bufunze ate twogera tukwatagana nnyo. Ebadde etya? Twali tukwatagana bulungi nnyo mulamu wange. Onywamu kabisi? Nze? Sinywa mubisi. Tuli munywa kabisi? Anywa ki? Siri munywa walagi. Sinywa. Sinywa. Njagala oyogera amazima. Nze sinywa. Dragon Lady omumanyi. Okozesa ki? Nze? Byenkozesa. Nedda gwoyogera byenkozesa bwe bwegamba tiro. Dragon Lady ekikazi? Kikola kye tekinzigiramu ekyo. Kino ekikazi? Dragon Lady okimanyi? Okyagala? Ekyo. Okiraba anti kyakula sajja naye otokyagala? Tokyagala. Akiganye Dragon talina katale akiganye. Akimanyi agakyagala atala bikazi byagala bikazi binabyo. Dragon takyagala. Kyakulya tokyagala Sikyetaaga. Naye kinamu akasente. Wadde. Ati bishugama kati wekijja kinamu akasente ne kigamba byabakazi. Ebyo mbyetaaga kati ebyo mbyetaaga sina mukazi waka. Naye mukazi muyina. Mfuna obudde obudde bwe mbufuna bulungi nnyo ati mbumuwa ate naye n'abumpa. Emwewo obudde? Twewe obudde. Kati omukyala wakomayo waka kugamba ati angolizeyo waka. Ngaziyo waka? Kulikayo ssebo. Akuyita ssebo? Gyebale. Tata w'abaana gyebale. Afukamira afukamira bulungi nnyo. Nakusamu ekitiibwa ng'omukyala. Nanteekamu ekitiibwa bulungi nnyo. Oba tuta ebintu era nsanga ne kacaayi kawuyidde bulungi nnyo. Buli kimu n'afukamira bibyo byayidde dda n'embirya bulungi nnyo n'enzira mu nnimiro. Noddayo n'olima. So omulimu ki gw'osinga okukola? Gwesinga okukola. Nima lumonde, nima entangawuzi. So mu bufunze oli mulimi? Tolunda? Nunda n'ente. Embizzi nzirunda, ente nzirunda. Embizzi nnyina 3. Ente olina mmeka? Ente nnyina emu. Baakulunza oba bibyo byerundiranga? Baaginnunza bwe nfunako emyana giba gyange naye ne mugabirako. N'embizzi alina? Embizzi zo zange. Omusiraamu eno stress yiyo. N'embizzi mweri. Ogirya? Embizzi? Eyo yo. Esinga kuwomera? Empoomera. Esinga kuwomera ku ki? Esinga kuwomera ku ki? Muwogo oyo kyera kyenva nyiikiro musimba. Muwogo awomerako nnyo ku mbizzi. Okisinga girya kitundu kimbo? Nze? Mu kibisi okugirya kitundu? No, ku paati yewayo. Paati yayo? Mpaka kasambi wano ompe ne kabirizi. Kiba kiwedde? N'onywerako walagi ne kamulali? Walagi simunywa. Walagi ye. Simukombako namuvaako. Anyway, njagala osibula abantu abali ku mukutu gw'Enyondo Media ng'obabuulira amannya go, otumire ku mukyala, otumire ku maama, otumire ku mukyala wo. Obaka obusembayo eri Eddie akugjeeko. Soka nakusiibula nakutumira bantu. Nsiibula abantu bange. Ntumira abantu bange baganda bange bonna bali mu kibuga. Bannyinazi bonna. Ntumira Eddie. Eddie oyo Obi oyo mutumira. Obi Eddie mutumira. Mama Dalton. Njagala mukyala wange Mama Dalton. Mwagala nnyo mutumidde. Madane nsaba kunyamba. Ebizigo byange biri wakae na ye. Abanyo obulamu bwange bwonna. Olina okubizigo byo sikyo. Nentumira ne maama wange. Badde nsaba. Onkolereyo akaziga ak'embalabe. Nentumira n'abantu bange bonna. Ojjukira n'omuwala? Eddie. Wakolako oli omuwala w'embalabe ennyinyi omwana omuwala omuto. Njagala oyogera amazima ati no sere wagambe tebannazituusa. Alinga oyo kyo nkitegedde. Nenga naye njagala omukubira essimu. Nenga sabuni mwo wa green. Aweza akasente ako wadde saageze kuziika mulamu wange. Njakuja tutweba. Kyebavudde baŋŋamba jjo. Kyebavudde baŋŋamba jjo tisere bagenda kasindika nkeddeyo ku makya. Akoli ate nga kanjimuuko Tebana bakasindika. Sabuni kyokola mwo wa kamuwadde nga mpita eri simanyi. Izugera kola muto omukazi agala mukana. Bo ngambe nja kafuna. Twaba buzibu naye mukubireko ku simu. Bomaliza kuba ku simu ya jera. Mukubire ku simu.
Aswanda akaweereza entandika ate emirala akakutu kwe bampadde ofune ono musiraamu era enkyangira genda ntema akakutu ako kagwesere zonna njagala baziweereze bazisindike yangambye aliwa essaawa yangambye ali kazi yangambye ali banange yangambye ntumira abaana bange kati gwe ane bikola ogere naye mukyala wange olabe kati bwezingenda kutegerako ennamba ye omugambe Rosette ebintu biwedde owa boda wundo kati ye asoka kuyo wa boda sente mmeka tayinza lagamba nti noba kino oba nsobi era tumaze emyaka gyaffe bisuga mami ebyo kasita mukyala wange abaanyi tewaba buzi tayo afiiriza maka oyo siga mami afiiriza maka wadde ketuyina ketujja okuba nako amala ngenda kula taata ngenda kula amasoko gyeyo taata soko gye ade abyogere byadde ayogera kubanga obuda ndi ndi mukwogera munerabire ti mike enjirina ntumira mukyala wange mama Dalton mutumira tumira mama wange owe Butambala ntumira abaana bange tumira bannyinaze bonna bali mu kibuga byonna bikola byonna ate nabibadde mwogerako mukyala mulungi nnyo munamitiyana naye mulimi mulimi era nali nsinga kwagala mukazi nga mulimi ebisuga mami nabigobye ebyo owe wange abimaliriza buli kimu ketuyina ketukozesa oyo ye sawa yonna aba akugoba leka mbere n'oli akatolo ketuyina ketuba tukozesa taata wange yafa sinywa mwenge sinywa mwenge omwenge naguvaako oba myaka ki embizi eyo ngiwoomerwa Lubirizi ekisambisambi awo enjereyera awo omwenge gwo ekyagunnemesa nyina be nalabako nga gubayisa bubi ne musanga agudde ku makubo akoze atya enkeera tajja kukola munafunafu naye nze kati jera kyava jera anjagala n'ennyo kubanga nkola mu nnimiro ze zino sibaako angova sibaako angova mba muntu mba kwalaali emirimu gyange nengitambuza bulungi wadde kawalagi nze okujjako soda gwenywa yokka namazzi bye binkolera ebyo tetuganye bagunywa naye naye ate nse gwannema naye yo embizi y'empoomera ateekeddwa okusasula naye njagala nnyo mbadde manye nagenze wa Edi nga manye akasente bakasindise nga manye Edi annimba bulimbi bangambye akasente bagenda sindika naye enkya kangende ntema akakutu ke twayogedde nkateme esente zonna njagala bazikole ki aze sikaaba nakabidde lwa nnaku mulamu wange lwakubanga yafudde yafudde nga njagala kugenda zika ngende wa Edi musabe esente ze bangambye osindikako nga ngamba tebanaba kusindika oba bandowoozaako oba atya simanyi oba bandowoozaako saakaabye abo balimba bigambo bye babadde banyirizamu bunyiriza bunyiriza abo banyiriza bunyiriza saagala nammwe munswazeswaze nga bwe mutyo okukaaba nkaaba lwa nnaku yange nfiiriddwa ki mulamu wange nga bwe tubadde wamu twogera tunyumya naye kakati wuuyo ki kale essaawa eno wuuyo baali mumaliddeko dda
Yisha nazika munerwana woli wali makuleke kasito mulangidde aha akole ki oyo asasule ayogere ne bakama baffe mu budde basobole okubanga asente bazikola ki nabazisasula baziweereza mu budde naffe tuba n'ebizibu ave malala nange mpaayo obudde bwange ne mbakolera emirimu gyabwe gitambule gigende mu maaso talina buzibu era ogibaddemu ono omulaba kiteganya etumumenyawo muwogo kitegeera ono gasi mukulu alinako gundi empeke nnyingi zimu gwe omulabira obukulu bwe mugwe omulabira obukulu bwe ne mukama nansaase ne kubeerako ebisaanyi ono muwogo namuleseewo ntyadde mutono ono wamulese kuli gwe naliddeko gomoga wooma ate nga naye agala minzaani naye singira wuwe waliwo tali boda mu Uganda mbwaggwe amma naye omuliro kasi tulina kubanga numalirize kati tugenda kumutwalira wa bwe buzibu tetwaze na motoka leero bagambe bawereze entambule mutwale kubanga tuwali agenda kwenyigiriza na muwogo ayina okusima muwogo tasimika baje bamusimeze nakoedda amma bakiransi baffe twanonye wa muntu omu bakiransi baffe kinanyagala okubagamba kuba koye wankoye naye muwogo era lumpunza nafunako mutono naye sina kusima muwogo sasa muwogo mungi amma yalo bagamba leo tusibyeko amengo nga tulima twakedde bukeezi twaze saa zaddenga 3 twabadde bakira saa 12 naye obuzibu bwadde bwaki bwankuba yakedde kutonnya naye nga nyongero bajjukiza nti tuliko amengo wali waggulu twabalagawo ko poloti yali 15 ngerimu amatooke twagitunda yavaawo yiri wansi gye balage twalaga poloti eyo ey'amatooke eri 5 eri 5 15 kwa 5 twagitunda eri emmanga twabalaga akayumba kaali 10 kwa 5 twakatunda
then wano gitwabalaga so twakatunda eno ebifo bya mirundi egyo ena kati tusigazaawo wano le tutundawo tulimirawo mmere yaffe ya kutunda na ya kulya tutulemye ettooke tutundayo tulimirawo mmere yaffe ya kulya eri waggulu tutundayo tulimirawo mmere ya kutunda tuli mu kulimirawo ntangawuuzi so kinyagala okubalaga nti ekifo kye tubali mu baguza tukyalina mu ploti ez'enjawulo tulinamu ne eka so kiri gy'oli osobola okwafoodinga eka ey'ekyapa nga tukuwa oyagala ndagaano nga tukuwa so kiri gy'oli naye nga kyengezako bagamba bakiyagala obagamba tutunda ebintu byaffe ku mutendera oba ku makubo amatuufu era mulabye ti luli ogwasooka nga tusitunda akayumba bakyamani baaliwo era wetegeza kamera eyo gundi eyo kilipa wetegeza vidiyo eyo abantu abaalimu ab'amateeka era be baamu be baddemu ne muleero gye tuva okukola ki okutunda olunaku olwali tusaine nga bikibi nekikola ki nekigwa bulungi so temulwana bambi temulwana so kati nembalaga omanye ne wantu walaba wamere emmere buli kika kya mmere ntangawuuzi ebala ku ttaka lino ebitooke bibala ku ttaka lino fene emiti gyonna gy'omanyi gibala ku ttaka lino ntangawuuzi ebala ebitooke bibala lumonde abala kasooli abala ebinyero bibala ebinyibwa bibala byonna twabibalaze so buli kyomanyi nti no kibala ku ttaka lino kibala era ne bwolaba wano wajjudde green era green gwolaba nti wakubala si ono ow'ekiki si ono ow'ekiyoka nti oba nti tanyirira olaba nti anyirira buli kibala ekirwa nkikola ki lengera paka eri wansi eyo yonna bantu bakola ki balima te mwana watu nobeera nga byala kubeerayo of course obeerayo kubanga eri amamotoka agayitayo eriyo enguudo amamotoka gasobola okukola ki okubanga agayitayo so muwogo mumulaba twasibye dda muwogo ku live naye nga muwogo yabala naawula nende kuno omulaba muwogo kwali ate yagejja okufa nozo ono mumulaba wankubadde nkooyemu naye nyina okukola ki okusima muwogo netaga wano space kiraba muwogo yabala twasimye dda muwogo kikolo okirabye kye tuggyeko naye ndowooza lwa muwogo aliko muwogo nina ne gwendi mukwonoona ono muwogo wankola ki wantamira saagala kusima muwogo ne mutema saagala ono muwogo yabala omulaba we yeesalaasalamu olaba nti muwogo abala ettaka lino libaza emmere bulungi oza olaba wani lusi ekibadde awo tikinene naye olaba nti ettaka kale gimu ettaka lyo libeera nga gimu emmere ekola ki ebala ku ttaka tiolaba ono muwogo kati ono omulaba simanyi akomawa naye nga muki munene nkozesa maanyi kitegeera jayo nag'omubuto muwogo nakola ki nasimibwa oba nti kikyali kigumu muwogo akola ki kwali ate muwogo omuki omunene olaba buli gyentema yonna oba nti otema muwogo kitegeera naye nga tekibadde nti oba okukola ogubadde gunene nnyinyi kigenze wala but muwogo ali kuli ndowooza mumulaba omu mutemera nayo kitegeera nentema olaba omulaba ti muwogo kwali kitegeera tisagala kuleka muwogo n'omu munda omulabe so mama yangamba obanga osima emmere kakasa nti toleka mmere mu ttaka oyinza okulekayo emmere nga ya mugenyi ewaka tukyaza abantu aye twaniriza abantu aye teri aba waka nga muyala abantu balya ne bakota olengera muwogo avuddeko ate nga akyaliko kitegeera
Nuna akyali muwogo. Sagala kulikako muwogo. No. Mulaba? Kituufu kiri nti nkooye. Mulaba? Oba oŋŋamba ki? Ng'ogamba nti ebintu bye tutunda waafu tewabala mmere. Temubadde edit. Buli wensimye mukoze ki? Mulabyewo. Munaagamba nti edit oyo muwogo wa ddala. Kitegeera. So tukomyewo ettaka okuva ewa muliraanwa. Ate munnange Tayomba n'agamba titwamubbye. Kitegeera. Bw'omala okukola ekyo omukadde w'Olugave yaŋŋamba otema wano gundi. Otema, n'otema, nokola ki? Nozzaawo, no replantinga. Gweddeko ddala. Laago mbadde ndeseeyo omulabye. Kitegeeza lwakuba nkooye naye ng'akyaliyo. Kitegedde. So saalese guliya ng'ogamba baba nga nagireese. Lwe lugifuna tuteekeko tukyakolera abantu paka tunaaviirayo eno. So olaba muwogo wuuyo oguninyoko ono simulekaako. Kyaka kino kiti, ono muwogo, ono muti, ono muwogo. Sireka mmere mabega. Kitegeera. Singaka mmere ki? Kyo kiti. Kyo kiri nti nkooye. Ab'emmere gye tugyemu. Ng'ogamba nti tewabala. Kambasiibule soko gyo balage amatooke. Kyo kiri nti nkooye. It's like I'm tired. Njagala kunywa amazzi. Olaba? Twasimye dda muwogo. N'ono yavudde kakolo kade katono. Gali matooke. Amalooke tukyatema. Entambula yetusazeeko. Twali tutemera ennyingi twafuna entambula. Twaze nga ajja muyitirivu mu kkubo olw'enkuba. Tukwate ekyanguwa naye. Tuna tugitwalira kati amatooke nja kukomawo kubanga nabagambye abaana abali Saudi Arabia, Dubai. Ngenda baleeterayo kuki? Ngenda kubaleeterayo ku muwogo. Amatooke. Ngenda kubaleetera, ngenda kutema mu lusuku agasigadde nga gule. Ndeetere bakilansi bafanye dogili. Mubale kutusupportinga, mubale kutwagala. Omuyona kye mbadde mbalaga nti kazamire mu kamera. Abantu tubaguza. Naffe tukola emirimu gyaffe. Tulina wamu tulimira amatooke, muwogo, wantaddewo ntangawiizi. Naffe tulina ennimiro ezaffe zitatunda. Tulina endeze tutunda. So mujje tulimire wamu. Eno wabala emmere ate ewoma okufa. Aye teri babbi. Kyenyiza obagamba munkooneko ku nnamba yange ya WhatsApp eri +971 524 778. Kituufu kiri nti kambasimbule. Bagamba kusiibula, kambasiibule kuba nkooye.